nti Sonko akkirizibwa okwesimbawo mu kulonda okuddako. Kakati yasingisibwa omusango gwali gwa kalebule criminal defamation yalebula minisita mu gavumenti ya Makiso nga mulanga obulyake gwe gwamugandisa okuvuganya naye omwezi oguwedde waliwo ennongosereza zakolebwa mu mateeka g'ebyokulonda ng'ennongosereza ezo zikomya enkola ez'obusibiramubbwa mu gavumenti ya Makiso naye nga bw'okiwulidde ebigambo bwe mbikozeseza biri ambiguous guli omusango gwa kooti yo kooti temanyi byabufuzi kakati abawagizi be bagamba asobola okwesimbawo olw'ennongosereza ezo ezaleese amateeka amapya ag'ebyokulonda okulonda kwa 2024 ogenda kubeera amateeka amapya kati waliwo abagamba nti ennongosereza ezo zimwejjeereza eno nteekateeka mpya ayingidde dispensation mpya naye waliyo abagamba nti ekyo si bwe kikola guli musango gwa kooti gukyaliwo gwamumegga ekibonerezo n'akiweebwa kakati fayi ng'eno bw'eri Afirika asobola okukozesa ennyondo y'emu Sonko gye yakozesa Makiso gye yakozesa okulemesa Sonko okuvuganya so byombi ebibiri bisoboka era debate mu mateeka y'amaanyi olwaleero Senegal abamateeka bagamba olw'ennongosereza ezo ez'omwezi oguwedde asobola abawagira fayi bagamba tasobola ebyo ebyaggwa tasobola kuvuganya mu pulezidenti mu ggwanga erya Senegal olwo naano omusomesa ku UCU Kirumira naye era abadde ku nsonga eya Sonko n'agamba nti akawake wajja mu kyalo ke kakuzza mu kyalo ng'ali ku fayi waliwo ne Sara asinzidde lyantonde n'agamba nti nina okwekolako okunoonyereza mbu obukojja bwange buyinza kuba buli Kenya simanyi gyakijja Okay. President wa Mali Assimi Goita kiki ekimuleetedde okwerangirira ku bwa Minister wa Defense? Yembeera yaliwo gye twayogerako gye buvuddeko abalumbaganyi mu bibinja bibiri Jamaat al-Nusrat Islam ne Azawad Liberation Front bwe balumba eggwanga eryo ne bawamba n'ebimu ku bibuga mu bukiikakkono bwa Mali bawamba Kidal kati bawera nti baagala kulumba Gao ne Timbuktu olwo ebibuga ebinene baaba bimazeeyo mu bukiikakkono bwa Mali naye tebaakomawo bajja ne ku njegoyego z'ekibuga Bamako ekati ne battirayo minisita ow'amaanyi goyinza okugaa nti kumpi yabadde namba 2 mu gavumenti ya Goita Sadio Kamara bamutta n'ab'omunjuye baatulisizaawo bomu Lumira Moyo yajja ng'ekimulese kyekyokufa naye ng'afudde ne minisita yafiira mu motoka naye n'awakana asaanyaawo n'afa kakati mu mbeera eyo okutya kw'amaanyi mu bali mu gavumenti jjukira abasajja baali ku ddaala ly'obwa Kano 5 abaavuneka gavumenti mu 2020 ne baddamu ne mu 2021 omugenzi Sadio Kamara Goita kennyini Malik Diaw kakati nga ye speaker wa parliament ey'ekiseera mu ggwanga lino erya Mali Kano Ismail Wagwi nga ye minisita avunaanyizibwa ku kutabaganya abantu ne Modibo Kone nga ye Ssaabakesi abo be bataano abaavunika gavumenti kati Sadio Kamara ye n'afuuka minisita wa byakwerinda bali ne baweebwa ministries ziri obuyinza jjukira basooka bukwasa Kano ba Ndu eyali civilian yawumula amagye ekwasi yabateekako akazito ne bamukwasa obuyinza bamukwasa obuyinza mu mwaka gumu tegwawera nakuwera ne bamuvuunika ng'agobye Sadio Kamara kati Kamara bwattibwa okutya kw'amaanyi kubanga kumpi gavumenti kwebadde etambulira kati mu kukola ekikolwa kino Goita kubanga yeeronze nga minisita w'ebyokwerinda naye n'alonda General Umaru Diarra eyaliko avunaanyiza ku by'emirimu mu ggye lya Mali okufuuka omumyukawo mu kikolwa kino ekisooka kulaba nga amagye gaduumirwa butereevu okuva mu ofiisi ye munywanyi we waavudde kuba oli abadde amwesiga nga ye kati waatali
teyesiga bulungi bantu kabyekolere butereevu ebiragiro bibenga biva uwe butereevu naye ekirala mulimu n'okugumya ensi olutalo lulwanibwa mu ngeri mpitirivu si mu mundu mwokka mu bigambo n'ebikolwa bali kye baakoze kuteeka kutya mu bantu bonna n'abali bitongole by'okwerinda kitegeeza nti omulala gw'oteekawo awo naye obanga amuwaddeyo bamunoonya okumutta kati goyita agamba mujje munone nze kennyini agamba abayekera abaza World Liberation Front n'abajje NIM kati munone nze kennyini so akulaga nti butereevu kati olutalo yagenda okuludumirira bafulumiza n'obutambi ab'emmali nga bakulaga akutte mundu ye kennyini alina ebyambalo biri eby'omu nsiko so si bino omanye ebyekijasi mulimu eby'emikolo n'ebyensiko ng'ali mbiri ebyambalo ebyensiko ye kennyini bw'ayingira emmotoka ennwanyi bw'azifuluma bw'awa ebiragiro ng'alaga nti kaakati olutalo ali mu kuludumira butereevu musajja we Sadio Kamara we yavudde so obaka obukulu bwa mirundi ebiri ekisooka nti Sadio Kamara wavudde ye kennyini keyeekwatiremu naye ekyo ng'okitadde ku bbali alina okulaga abantu ba bulijjo nti tannatuuka kutya kumuleetera kwekweka waali tagenda kubeera kamanda in chief wa bigambo wabula kaduumire butereevu kwe kusaasanya obutambi obwo ye kennyini nga yeekwatidde mundu so bwebubaka obukulu bwasindika mu kikolwa kino ye kennyini okufuuka minisita w'ebyokwerinda kubanga jjukira abayekera bakyesoma bagamba bakomawo essaawa yonna ebbamako gavumenti egyevuunika naye ne mu bukiikakkono bakyeriisa nkuuli era n'agamu ku makubo agava ebbamako okudda mu bukiikakkono abantu tebasobola kuddayo kubanga basuulamu emisanvu okuva lwe bakola obulumbaganyo omwezi oguwedde nga guggwako ng'ogyeko okwerunda kuba minisita ye kennyini munnamagye butereevu nga bwenkunyonnyodde atuwuliriza nti bano baali bakkano bataano abaavuunika gavumenti ya mukama waabwe pulezidenti Ibrahim Boubacar Keita mu 2020 kisanja kikyali kiggwanako ekyokubiri ne bamuvuunika nga bamunenya okuzindira ku ntoli za Bufalansa n'obutabaduumira bulungi nakubawa bikozesebwa nga balwanyisa bannalukalala mu bukiikakkono bwa Mali so bonna baali bakkano naye wetutuukidde olwaleero bonna beekuza bali ku madaala ga bwa generaali sebo emboozi tebankadde awangale Ssaabasajja. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like.